lockdown simu wangu. Lockdown simu wangu. Zetonyumiza lockdown. Soko jua na mbuli kati wana live wewe kwa. Kana wewe? Ni YouTube. YouTube. Egenze itandise. Mami waffe omubwati ya. Na tuli ku Facebook. Ndi ku Facebook. Yeah, I'm connecting. Ali ku YouTube oba? Facebook. Yeah man. Ate kubuza YouTube nongamba yi. Kati ochizo. Mami wange ono kamukwati badaka tayagala kama. Munani ayisa. Na mukwaya agaye mami Emily mu nyumba. Hiyo ni mwaka. Bulizanga kufanya ndio ongeze wingi. Ne baba peji mami Emily peji hati mama ndabe misinde jedduka sijitegeera naye obuzibu teraga abantu bali bameka Baba yo nabo kufa yo page yawe ndo bagiyina nyinga wono finish ate finish what oboji maze bojivako bojizirako kiyo tukazi mwaze mutagereka ko dala ya share the live nanti nera bukana kasero kwedda nkalinda. Oh my God, thanks Auntie Smith. Bamise chicken huyo. Yeah man. Kwetuli live. Babulijjo mugenda ne munyoma abantu. Nekati muva Bulaaya atuuse mu kibira. Abadde nga alwana nga bamulaba kati azze abereko nebyayogerako ne pulezidenti we. President wa Fuuko. Ono pulezidenti agenda ate n'amagulu gantusiza ku family. Segera. Ate president wa Fuuko tawunya very fresh. Wamabo bikonfira. Segera. Mwatulima musajja awunya musajja fresh clean. Okitegera. Nalo. Kati nina kye mugamba gana amagulu straight mukabira. Atengera gazayo ne UK. Ate ndi wano ndi mukulya tutoke na muwogo. Ndina mukabira. Kwanza fuga mambo no ina amagulu mabende gatali nyanga ko wadi. Ngamba ngagageze gafulumanga nako. Gatali nyanga ko nade kuyeka jansi. Sudani ali ku kamera. Uyanga wiya. CEO mumulaba. Naye wali. Kitegera. Nabe president wa Benito Minini. Onagambye tell Alien inti Senga Fangon from USA said hi and also Emily Smith. To meet the call Senga Fangon. Ali mu USA. Fifi Eddie mukazi chuka mukazi. Michael Maya Team Emily. Phoebe Essa from Germany. Elizabeth Anderson from Germany. Phoebe Essa. Very, very healthy, very clean, fresh. Namukwaya zamu Sudani nkwagala nnyo. Na nkwagala nnyo. Nga president wa muhuno wano akola emirimu gye twali tulwanirira nti abafangoni nabo bafune chance bakole si bya kubakaka okitegeera naye nga tewaliwo nooma ebintu byabwe tetubirinamu ndi mu vibe just okitegeera
tuli mu vibe bannaye batumiddeko nagamba nze njagala sente Magirubega organic queen Kajambo Michael Maya Bilundi Shakira Magirubega Crash Organic Nation. Organic Nation. I love. By the way, Emily Smith, Mayirunji ogogera coach. Mayirunji ba His Excellency adeko mukono ku Mayirunji. Naye eteka liko mu parliament. So Bale twagala ogere ku issue ya Mayirunji eteka likomye mu parliament. Eteka lya afro. Ya igenda kukoma woneza balisale ndo zangeri obusiya zindi yakomawo. Ati yonali wera no musiya zino okuba no mukwachi wera kona. Mukwachi of course kati ate anagenda kubera n'abasiya. Ne Bible ke nyinyi ngana abasiya. Nenga Mayirunji ago sofa ujyabantu bagalya nenga tegadde koteeka tebagakirizanga kuba nenjagera eriketeekera abantu bakyalimi kitegeeza just ebyomubenzi muliro ng'olyanira bunyumira kakalafi kati n'amateeka bagateekawo nga bakimanyi abamenyi baago kati nze mbeerawo nga kyala kumenya amateeka olumunene ngamba kati mateeka gatumba nga nenga menya olw'ensonga bagateekawo nga lwa balina okukola ki olwa balina okugamenya kati ate okitegedde otamenya amateeka obanga olina bojja ku mirimu koti tezijja kukola olina okugamenya babeere bizi ane kunkati wetu betugenda okukola tugenda kubawa emirimu abakuuma ddembe tugenda gajja mutonoonyi batuyambiriyite mu mangu tulombale fayiro zaffe yagamba gwe tukute nga kati kesi oyita Mayirunji emyezi 3 egy'omudiringanwa fayiro 3 fayiro 9 tikale tibalabanga nga abantu balidde teekawo etteeka abakozi baleme okulya sente zaabwe abakozi bafuneni kati wotalikkiriza obanga atatayagaliza ate nga neri ebijimusa ate n'abalimi bakafuna ebijimusa ebipya gamba buli omwalina okukola waliwo n'asaayi ng'agenda kusimba go nanange nvuna akasente n'okolayo famu ya Mayirunji neeko n'akapande akalagirirayo abantu balina oba n'essaha naye alina faamu kati awo bateekewo proper guidance kubanga ensi zonna zitaddewo ate kati waliwo ngeri e UK enjaga bagigabira ddala ku bantu abalina kansa beera mu bulumi baprescribing enjaga yennyini kubakuba bagikola mu liquid gavumenti ya Uganda mwana yakisiiku oliwo ekirowoozo kyo ekyosa kikyuse nabagamba bainvesita akanyini tukalime nnyo tube nga tukatwala ebula netukera nga kakukusa bayogere ne gavumenti yeeri tusobole okawa supplyinganga tusobole ofuna ki nabe basuplying cash flow kweri abakagala bangi tebakafuna ezo summit zibalina okuteesa Kenya Mayirunji Uganda egatuuseeta mu nsi yaabwe tugende Somalia nga si byakukusa ate owulirangayo muli wa Mayirunji nti yakutte omukazi tetugenda kulonda nanti kyowera Mayirunji okugalya abagawere kumira oba bavunane Katonda yagatonda kati buga tusobola gawera kumira unwanisa Katonda nate tujja kuyiye ebyokulya ebira omwana yangamye mukonzikonzi akuba tamanyi Mayirunji konzikonzi akuba akakomera yafunye okulya bwange bulala nzisobola kuba bagamba yekudamu tukusanga ogaye bikola kola
kati awo vya spinach ekitabo baba baluganya irungi bagatwaje yaine bikola kale musoke abajja kwetereza tebajja kifunamu bokka batukimanyi era balina zifaamu abo ababa MP balina zifaamu kimanyi ekyo tebajja kiryako akole ekintu ekisuutira komini ne bafuna abaana abasimba kamiti baleme ogamba nti ate banyige bunyizi basobola baze mu bizinesi nga bapya ne banyiga nga balaba bali basubira mu gajja kulya myezi 3 kumbe gatwala emyaka 3 goli ofuna mu sente kumbe myaka 3 kwenda okufuba kufuna sente kati awo Mulungi ezikula amangu ate wala amangu endokwe access ku picking basomesa amabbe kayambo kati babyogera basigadde gana bantu kulya mulondo kati bagenda kuyingirira mulondo nze mbabuli temulya mulondo kati era batandika yabati ne mulondo mukuveeko walina okubaawo ensonga lwaki balisa balina okutuwa ensonga lwaki amayirungi gawerebwa okujjako balina okukola amayirungi ago balina oteeka mpozi abagadde basunala nnyo nosanga omuniganga atudde mukaaga nava ku mukaaga ogwekiro kunobeerako etteeka nga buli mwana oba ne idea gyokolera n'ensonga lwaki otudde either ku lunaku lwoli off naye osanga omuniga mandi amazzi bagajjewo waliwo yakola kusinga yali avuga kirole nga ataddeyo takisini mu ttama kati nga talina budde bugijjayo afune kyakulya kati enjala neemutuuka ku bwongo bamutwala mu ddwaliro nga wano alinawo miliyoni 2 takisini eri mu ttama olubuto nga talinamu wadde ekintu n'ekimu ne bamuteekako glucose naddengo amayirungi galina engeri gyegaku n'obeera awantu nanti omala kulya waliwo lesonga yama yakunyumiza emboozi ekyagabo agali mayiro ayina omuoza gyalina maalisaoberodde endala yonna yonna ekyemanyi omuntu nga taleeta kisi atalowooza atagala gijjayo ataayi nowabawo omuntu yatebera mulasente alusazi zino omuntu ava munasi alusazi omugenda sene gyatemulungi alusazi kitegeeze amabuga omuntu alinamu sente ne bwadyambere nga kuta kasula kyoyagala omuntu aliwo sikitabona appetite banze emabegako wali eri nze saasebenga nga sente ababoyi bange nti oyinza otuuka ofuna sente abagamba alusazi tolya butto tolya soda nga waliwo sevinga nozifuna nga site zange nazo nasooka okukola bibiri ebyokuyiya lino saalinanga gedde mutirikadde ekyebibiri kola zimpita mu lunaku nintabe okwekuma nga oli mulamu paka wotuuka mu kaseera nga toli wakkiriza okuyiya sente ez'okuyiya ziwera bange kakati nejira zitemefuna balina nengamba lulina liminagireka zikolemu sente nazivaaku kati kola bya nzisakwera mukata nawo bizibu birala toliremu obugagga bizibu birala singa obadde mugaga tetwandikola bino ennyimba banusigala mu mbeera byebijja omulimu gwange sigugwanti kwata
Abantu bano tebawulira manyi asengera Amen. Obuzibu buli ku volume. Never commenting a volume is low. Kabasa yakafinyedda. Alimu omuwaka. Good champion. Straight out. Fangon Forest. Kabira. Kuseka chicken ino kati ya Kikute. No, nsoma video. Nsoma comment. Unaniseka nabo mundu sima comment. Mukana niseka sima comment. Comment zezinzeza. Abana ba Chetofu. Omutonga akaba nagendera Misinde.
bana mwe mwatulimba alien skin awunya alien skin alien skin awunya kati lwekakasiza ntino tukimanyi nti muli balimba naye ate leero ate kikakasizibwa luli okitegeera mwetereze banna bekubye ejjooka mwetereze okitegeera Fatia Emily Smith UK, you're looking so positive. Bategedde. Kunga media wali awo. Wategedde omwami Lukenya. Mulindwa Paul Mugambe yeddeko. Ani? Oberozi empozi. Mulindwa. Chikwasa nnaku nti onyiize ate ng'onyiga out of the blue. DPO erago ina abaana babiri shezo oli musajja muzadde. Naye ate comment zoowa siza buvunaanyizibwa nga ggwe. Weefuula aw'endowooza zo. Kale naye ajje. Musajja bagamba awunya okufa obufi. Peter we yali ontunuzaamu abantu baagala kumbuza. Layira Uncle Peter. Uncle Peter. Wate. Eke. Uncle Peter wali. Abantu. Nakomyewo bulungi. Wategedde. Nakomyewo navudde ku nnyonyi. Tebanyiga. Sajja bakubuuza akampita kajjambo. Waba bambi wano omukyalo bamukyala. Emily Smith UK alabika bulungi nnyo bannange. Mama Jose, big up to you. Mama Jose. Fangon soldiers. Shamwelzi. Neka kati nno obuzibu wa Facebook obulabye teraga bantu baliko. Kwebali babo balaga. Kyengamba. Ewo no balaga. No teraga. Ewo yobera balaga. Go balive. Oluse bega kweraga. Ono ya kiseti ka kusetinze. Nechi bafai kasa. Bega mutumire kawo. Magire bega. Atuhaire. Ayagala oli. Sajja wakazigo. Waganya tuhaire. Fatia. Ayagala wakazigo ne mama. Chicken ndi bulungi mwikwano. Kirati ndi bulungi munnange. Wakazigo mu bulaka ali singo nedda. Jose the blogger number 1. Tumideko manager waffe. Na joli. Jose the blogger njamulabako. Matiti nalisema Matiti. Matiti namulabako emabega kawo. Musudani no twaliko naye mu meeting yawe batuyita crisis. Ojukira. Wale kali mu Uganda biserebe. Ne tulonda n'okulonda nnonda. Nange wanonda. Mobilize. Ejawu. Sebo Emily sebo ni mukulembeze mu Association Uganda. Ndi mobilize banonda. Ndi mubi. Kumanya oli waddala Musudani. Mpazi yamanya kiri gukwesa kugundi ku TikTok. So ase kwa WhatsApp mu group. Uncle Peter. Netoyogera. Sogera. Nenda kujjajo. Uncle Peter kajambo Judith Nalubega webali nnyo bana. Gundi. Mbade flash. Bale ntaddeko light tebaddeeko. Okay. Mbade taddeko light. Komise Emily Judith Nalubega kwetuli bulungi nnyo. kubanga achali Ango. Oyo kibanda waddala okitegedde Liris. Kato switch akutumidde. Nenga tubatumideko abali ku Musudani. N'abali Facebook. TikTok. Namwe tubatumiddeko batuuse eno mukabira. Sudani bali bamukubya akalulu banna. Ebintu bya ddala. Bali bamukubya akalulu. Bali na kupangula. Yayi yuko tasa kupangula. Yatasakuwa. Kupangula. Taina bali. Ainedda era yali tasobola. Kitegeera. Mwana kujena group chi. Ayagala kola ki? Joining a group ya Fangon ndowooza. Waiting for signal. Eri free. Fangon eri free. Kinenge tukwagala nnyo. Shamo Will Sara. Shirati. Shamo mulitumire kawo. Shamo big up on yourself. Webale kunyirira bambi. Akaviri nkalaba kali ku muzuuli. Babra. Abana ba Uncle Britain Black. What is his name? Best Simon.
Organic Nation basinzira wa? Organic Nation babeera ku Emily Smith. Baddala era tubadde mu ntalo. From day one. Ono nabuza Flake DJ. Flake DJ tali Dubai. Flake DJ umanyi. Flake wali awo. Kifango ni soja. Hey, Gloria Bays now tukutumiddeko. Abaana kwe balisha mu wheels agambye mumutumireko. Kakati bani. Bafango soldiers banji. Ne live yeno chenjira yekeri kaba gaga. Nani ya Facebook? Ndabawo Capital. Ndabawo Capital wano. Kalungi tukutumiddeko. Okisegeera. Ati sina tukutumiddeko. Judith Nalubega naye Namkwaya jambo munaye. Judith Ereko airport. Ereko airport. kwagala mu Sudani. Ngusale. Abulira abantu okwekuuma obulwadde bwa siriimu oyo omwana oyo Dube Arafat Buyomba Bebekulu yayimirira naye mu time ye bwe yali ng'ali down okitegeera kati oyo mwagala nnyo bantu kubanga ataasa abaana bangi Network ate badde ekyanzibwa ekomyewo etandise olaga numbers. Kati balaze yade ekyanze liba Emily Smith. Stufu yo from UK. Beautiful mami wasuzotya. naye nga gyendi baswire Nowero Olenzi kyekiriwo. Chicken yali Ne baba Facebook nda. Chicken yali ku kamera ne mu Sudani ali Abasinga balowooza ndi muntu mukulu. Abamu balowooza ndi munene just bigambo bingi nsabuka nnyo. Tetuli mu filter. Alhamdulillah. Allahumma salli. Banaye temunyiga bali mukunjo cha sagala banjocheza dda kati no fezi ya kubiri. Kati no mugenda kuloga ogenda bawulira banange wategedde nebo nyabo bando nyabo champion gudo omwayo ku bando bamuyita champion gudo bamuyita champion ogudo nengera bagenda kwocha gudo osobola okugana kweri mama nyabo byaddala Muganda omujje naye mu kyeyo naye. naye nga gudu Ne manager njere itu mu kyeyo manager. champion bamuyita Uncle Chozen ambassador nakola wasebo okumusekretary naye walibadde omuyiranga Sokole kensembereyo banango ayayayayayaya chicken muoche alhamdulillah neyanziza anko yabikola bane tuli eno tufa bufi tetwagala nyiga sagala wabere wafa bofa bili eri gwefe tuli kulya sente tuli mukulya buyembe buto n'omuti weguli bugwa we tulya abana banene alhamdulillah omusajja omugaga wali batandisayo singo chicken news agambye ogudde mu luseke network yawane oba data aweddeko obo ndabe badde manyi evuddeko bane tuli live and kicking mugambe nti wano waliwo wifi kati Airtel ekomawo nevaako betyo mpola kale kyewuliza gwe comment eyo ziraba naye zino siziraba Shamira tukutumiddeko mutumireko bande yogedde positive. Shamira hayizzo eno comment regardless we move tulemerako otegeera naye nga famoni tuba kubamba
Ibura jangu wasa. Bagala kocha. Ibura. Waliwo coach Clement gwe sinalaba ko. Kunga bagala t-shirt. Gwe soko je gudo soko je. Oyo na t-shirt oyo. Namwanja. Oyo na t-shirt. No, kati ngenda ko isesinya. Sima yo bali yetaina akiri amala kusala. Sema sina watoto sina mara kwa kumotoka yo mukama wange. Sinze ya byesukulapo. Kirati Shamaira tukwagala nnyo mukwano. Bane temwetega omugagga mugena tandika yusingo. Magirubega. Magara tandika zi ayusingo. Sajja mufumbo. Ayusingo. Esimu ejjando mukiwulidde mu bali kumenya. Kati bagenda kufomu bajja kunyiiga naye nenge ejja nagambe sagambe chikeni walenga tibagulu oyina ekisima esimu ejja zekasonga mente Emily Smith ajja Musime gate. Bigwanga Michael Maya love share. esimu Ejja bulungi. Sudan week ejja. Week ejja jifuna. wike ejja Pya. ya Oje gulira. aha mujingulide Kali. mujingulide sente zizo gena mayirungi Ate bagenda gawera. ziyinza okuwaba Judith Nalubega mutumire kawo. nagera mayirungi Judith Nalubega webala omutima ogwo Uncle Peter. Uncle Peter oyina erinnya ku Facebook. Abantu ate babaga munamawulire ankoja musajja munamawulire Uncle Peter abantu bakutegeera nnyo wano. Peter kale mawulire obo kyagala babavaamu Naye ate Facebook mu Kenya Facebook ekyukamu. TikTok kati singa batandise dda ali single. Petra mutumire kawo. namwa ali nagame bukenya Ketwa mkwano olyotya munange Shami. nze ku TikTok Facebook yabano kubeerako bamama digiserewo ku Facebook Tuli basumbuyi. tutegeere eno ku TikTok eyabalasita Uncle Peter abikoze. Automatic Uncle Peter alikola ddala. Emily oyo bamwita luga Zamu nayagala Uncle international ne kondo ogezze. olina Facebook oyo Facebook yasinga gitegeera obulungi Much love our uncles at Fangon lawyer Emily Smith. Negwe luga media ogezze. abanye mu nyumba Uncle Peter bamumanyi nnyo. Michael Maya. Bankuba kyeyo okimanyi kati bankuba tulinako bago tulinako abantu ba diaspora bangi Raila diaspora banange tubaagala nnyo naye abaana be diaspora bana njagala kubaloopera birthday yange yanga 14 ku Valentine naye diaspora bagumu Facebook bagumu ne TikTok bangu nnyo eno bagumu Facebook bazibu ne TikTok bangu TikTok babikola bukozi namba gisome manya kimwanga Davis ananga kigenyo oluseke va muzannyo baganda omwana atandise namukwaya ngamye nkuba oluseke ati kati namukwaya goyina okumpa sente wakati gwe muntu wange aliko kuno abasinga bannooma osegeera ana baga yagaliza ofune ajambo neiba wanko Peter ku left aya Facebook yagena mutirundi Era business yasumbwa gwanga ate n'engenda kusinya information entuufu eba TikTok olaba ko kampi yange nakyetadde n'account eyo bayange obaka bwange bwonna butambulira ku TikTok sebaza abantu bino njawulo mu nga account yange ebaliza abantu n'engamba nebaza
yakuba najja n'akyankalanya ate kati laba ekintu ekijja nga n'abagundi abamuhozi nabo bamuli bubi ku Twitter. Twitter yo nzibu nnyo baba bamuhozi babera ku Twitter okubasiba. kikuba Twitter etambula Baida etambula nayo. apo esigensinga okukozesa Abakulembeze kubasinga okubeera. Era otali omukulembeze eggwanga nange Twitter yo nange kima kyemanyi abamazi bwe gagenda amasanyaze ne bataginga bakikoleranga mu budde manyi. Shamiketu nkwagala nnyo. Ompanye naye simanyi oba ompanidde ddala mukwano. Ayinza okuba owaanya ebitonotono wandibadde owaanira ddala. Shamiketu wandibadde owaanira ddala ne tulaba nga tukola ki. Agambye ati oyo bannaye mutuleke bagundi tuli bubi nze nga nze chicken kati oli bulala Nabbosa Rema oli otya munnange Nabbosa Rema Olya Shiraf oli wakabi mwana omusajja oyo mulaba musajja oyo musajja wange nnyo naye wano oli muka Kige Shitwa agambye Shitwa ayagala onali mu bulaka musajja mumuleke mufumbo wano nzaali singo musajja bakwetega wano bwali mu bulaka stole ki musajja mumwesonyiwe ayine musajja mufumbo ango otunda ki ngoko Laira si best hotel mwendo misamu samu mujja bakoleko bana ebe ya muntu wa wansi Anko Simon bakubuuza kajambo manyi bano nga bakwesibyeko toyinza basobola wategedde Nabbosa va ku basajja b'abantu bambi Nabbosa va ku basajja b'abantu ekyo kyokola kibi tukivumirira ebbanga lyonna ekyokubanga weetega abantu abafumbo it is really bad Nibanganya okufulumya sente zange ezo mina ziga nageze Felix Bio nibangamba tutakuwa ezo sente bajja tuggalawo fuluma ija nakwitira polisi Yamba asimu la kwa tata ziringa obukadde 7 n'ekitundu milioni 2.7 tegeze toyiza nagira kuba yoche wawanza dola 10 lebampa kale kama mitwala 2 dola 10 kwa kamwa 2 wadajiri asa 8
Bitululi ebimotoka ebyo. Ensi kyeyo. Jini konakre. Eriwa. Olaba sawa emu. Olaba wanga ali mu sauna. Abantu basirika okaya nakayana. Yes, balina ekibali mu mutwe nabo kyatasobola kwetuusaako. Segera yes balina ekibali mu mutwe nabo kyatasobola kukola ki kwetuusaako ate olumu ne balowooza nti waba basobola kibatuusaako kati olumu nabadisappointing oyitamanyi kye baagala wakati olaba nange ne bompeerya ekkuba eryo lyokkalyoka nogamba okuwadde likodi linnene kibanga omuntu okuwa omuntu gosobola ozimba ng'ennyumba jasikalina kugamba giteeke mutesi madinisa ne mulimu olwa maintenance mazzi tosanga emyezi ebiri nga yakeegowamuwera kaweddeku Emotoka yennyini n'emmotoka osegeera bagikuwa n'ogamba amafuta agalimu we gaggwamu tulina sente zigula. Ghost Empire has sent you good. Ghost Empire. Ghost Empire ono Noero Olenzi yaŋŋambye nti Ghost Empire atumidde. kati bw'olaba ng'omuntu Ghost Empire abikolanga mugamba ajja nkoleko siri bulungi. Nina ebizibu byange. Vane nga alwala ki? Mukazi wa lili pazo. Vane olina tatu ya nyene skini. Mukazi wa lili pazo. Mukazi wa lili pazo ne topikika sente. agatika ebintu ebyo si avana omumanyi oyingira twayingira twabadde nembabuuza empress mmeka ne banamba miliyoni nambe eyaabo kati bwe twagenze naye nga yadde tuwa guide mukama zino jasiddeyo kikumi kati bw'otuuka wali munda buli muntu gw'oyongera kusaakoyo olina okugula ekyokunywa epolisi yaabwe baba nti batono abakyakala batono eri wali road block omuganda wange olaba lwaki twagala mu nsi abaana ekyensinga osabira ababoyi baffe n'abakayanakayana mbasabira nyo bafune ku ŋŋendo ngeezo mugamba nensabanyi enda kusulekoko olugendo lumu otambulemuko tonofiringa ngaoli eri omusana guvayo saawa 11 guddeyo saawa 2 ezekiro timeframe yemu ne UK amasanze saawa eji ate jukira musulamu SCS ino okubeerako nga kanyogoga wali kati jukira musi liri mukeddungu mulungu saawa zetusobola kutambula ku street yeganga ali mu sauna wavi wali mu nnyonyi n'owulira nga kuyo zonna zigirirawo nasi landlocked country Atlantic oba ogirabo ne sea breeze oba ogirabo lwaki ensi tebagituguza Museveni asobako ensi gyagula kituufu n'agirwanira wakati wagwa mu nsinga eyo ate emunyumira nnyo kati bakyali mabega nnyo oba omuntu nga jamu atambule endabirwamu ziri wansi ali ku ssimu emugambe no tebasika masimu nti asikiwuliranga na mwaka mulamba newano nabo kyabeera emabega awo mwaka mulamba naye ensi gyeko mukulaakulana omenga omuteeka bulungi ate ne firimu tubanyo firimu tuziteeka mu byaddala omwana ajja nakulaga mbu najja obubanda bwe yali mu firimu wali naga abutuuse ku kyalo nengeri yadde firimu ajangala kiteeka mu reality balaba ekikomandeeri agamba US government ku apartment kwe twasula ate nga wabbeeyi bagamba muteekeeku generator kugamba ongeremu $1,000 wali buzibu kyazinga gavuddeko gavaako saawa egi wegaddako amangu olunaku lwe basamba ddiya ya Kongo jini konakule Kongo yabakuba 3 abo bagazako saa 10 kitundu balina amasanyalaze bonga bo balina naye pulezidenti waabwe Dumbia yabagamba ajjako amasanyalaze omusawo muganda ngemisana airport yabo bakafuluma bwoti obeera nga alina kasiro soko tunyonyola airport yaffe neyabwe eriwe ene yaffe yamaanyi ate nga baba abantu bavumanye kana akantu kano koyitiramu nti osala ogende mu
waliwo abagala enamba ya mami Emily mwagala teekako ssente nsome yange bagala namba bagala kunoonya abaana bali bavuma Uganda yasazizaamu yaluse nakkiriza yaluddeyo yatuse n'atazaamu tiketi ye kiba kirungi omuntu obwo atuuka eri ajja n'abawa information yamutuuka yagamba amazima Museveni ensi ziri bubi gasi Uganda kyena kiri bwekiti ena side zibbiri side eno yaffe abatalina nomanya tetumanyi kati Uganda erimu abantu abalirangira mbula nga neeka tutamanyi ate nga mwakuidde gapu nene nyo serimu eside zipidi eriensi kyebafumba kyokka kiri kimu byennyanja ne bateekako amulali muli laba emmere yaabwe gyebafumba ate gye bagamba tebafumba ku nkoko enkoko oba mugagga nnyo girya bino bwe Uganda ogimanyisa laba emmere yaabwe no bagiyita lafidi eno ya $120 kamulabe kanebeko ati okugirya olina kugira bwoti bagita lafidi eyo kati twagirya kiro nga musazi tegaliiko oyo kamulali gwe bayiwako nga pawuda watoyagala bireke sabola kubirya nina okubeera Uganda mama Jozo olyotya munnange I fine which country is that nsi ekyeyo Jini Conakry bagita Jini Conakry eyo West Africa Jini Conakry siza nagendayo eje batalya nkoko ani olina okuba omugagga ennyo biryako nestikimani gwobisobolanga omamiriranga masavu merere badaya bagala enamba ya Emily mutusonyiwe bali waneno bagisaba okufa obufi namba yo mwagala teekako ssente oba anegwe sebo waliwo ne bana bakosa ebifaananyi byo nga DP mama nnyabo Peter waliwo akunoonya wano bamuyita Linlove Kalungi omumanyi nenga Kalungi Linlove nze gwolaba tulina ebizibu bangoba munju nkolaako ne Landlord ne Stickman Landlord amubanja Linlove ndi bubi Linlove gwe gamba bugambi nsome namba biberenga bigwanga ate gwe nkwesiga you look so beautiful so munange Linlove byebye byaffe Linlove siri bulungi kwanji Linlove mugomukaaga jja Linlove Peter jja bane batugoba munju boy Linlove kakazi kalungi kaka Kanyalwanda Linlove nkolaako mu butuufu gamba chicken nga kubikeko ono agambye gamba chicken akole ki
Lin Love damu message eyo sitegedde bulungi munange. Gamba chicken yakole ki? Emily yakole kyanko sikutegedde bambi. Uncle Peter kukutumiddeko. Chimera kutumiddeko Uncle Peter buy some drinks. Pana abagala tugule ebigundi ebyokunywa muntu koleko. Some busomi namba ka message kajje. Network ekujjeko. Mystic Call ani ono SMBI 05. Bana tuli bulungi nze nganze omuntu siri bulungi abana be Bulaaya. Abana be Bulaaya nze wallahi siri bulungi munkoleko. Sina wadde 10 mu mpale. Emily gundi agamye mukubireko. Lin Love agamye mukubireko. Hello. Kali nayo jebale. Ale baye kiranda kasamba omupira ani kasamba omupira ani kasamba yesebo yavale cost yako katoka jijemu mbali mu kibuga kye kimu yesebo ku TikTok yesebo mpira ogwobukodyo bale nnyo babayita bamadu bawuli banabikeita banabikeita lebo isa ku bwangu muganda wange tubale tuli ku live obadde ogamba kimunaye ku street yaku agagulwa bategeera nti oli gundi tourist nga bajimirize musa bakusambira oyagala promotion ya music nga bakuba gundi kale tugenda kwogera kansoke nve ku live balina omupira abo bana kale banange Shakira angambye nsome namba naye Shakira nanyonjo yange ateeka dinsoma yiyo nina kwa desimu yo ngani tukolaga Shakira ngambye nsome namba kidde mugumunti nsome njidde mungisome awonjaka kasanti oli serious Shakira bongamba nzire musome namba onganzira mu nganjisoma wonka kasanti oli serious nebi nebyo kuwandika some namba omulundi gumu nedda mama nja kumala kufa mujje kuntana nga mukaba siya mtaniko gamata chicken katumugulire nze mama nze tata wategedde chicken ana Lin Love nkwagala gisome banaye Shakira gisome noti musangu noti satu tos gwe tochikola enamba yange eyesimu edi 0700 banaye ngisoma naye message netajja tola nti ndi eno enja kusindikira ejjinni tuli bubi noti 0700 5 6 9 ereta Farida nakabuka njidda mugumu omanyi muli bagaga bange bakwata mpola noti 7 noti 5 9 8 kanji wandike ne wano. Let me write it here 700 56 92 89 yeyawo wansi leta Farida nakabuka halini oyo mama tezinaba naawe yiyo ku kibanda yiyo ku gundi enamba yiyo njuwandiisaawo ereta Farida nakabuka kanzire mu njuwandika kibanda mwanga bondi semunyaga ngawo ule wandise mwanga Davis tekisoboka mwanga kibanda Michael Maya wame namba njuwandiisaawo ye namba yange abana bategedde bano bategedde naye kati obuzibu bwe buli kubanga njiwandikidde bwereere Shakira oyo Shakira mwesige kale musiramu tatera kulimba walono Sharifa ine kifaananyi kya mami Emily abona oyo Lin Love bane mumumpeeko kubanga yangambye nga mbona akube nangamba nti no Germany omayi sente eri Germany gwe omayi sente eri Germany ogiseko na kuri Lin Love Shakira namba njiwandiise naye